Bannayuganda katate balabuse babuuse nnyo bategedde nnyo ate kati bakambwe nnyo. Waliwo ebigambo bino byenyaga tusooke tulabe ffenna tuwulirize ffenna wamu. Anzije tugambe. Mukama omulungi yeebazibwe. Mulungi ekiseera kyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabo President amyuka omwogezi w'ekibiina kyaffe, ababaka ba paliamenti abaliyo abali wano, Sabo Honorable Saz mukama wange omubaka wa Gomba East, bakulembeze baffe mwenna, kitalo nnyo kitalo ddala ekya Ali Benz. Nze nebaza Katonda olw'obulamu bwa Ali. Oyo nze mutwala nga taata wange. Ali abadde munankyukakyuka, yensonga lwaki enkofiira n'ebikolwa ebyenkyukakyuka wano tebikola ki? Tebibulawo. Ali yasalawo nga musajja mukulu, ffe baali bagamba ekibiina kya Nuupu kyabavuka simanyi bakole, yasalawo yamanya amaki amazima ate n'agaleberako. Ali afudde alidde ku mazima. Amazima ula gakuluma ikieko nataka abantu badalabe wala wala basajja mwisibako balina akakosi kaabwe tolina yoshi ya kiriza yagala kola ki setasala kije kola ki kije. Ali yagamba nti wobe nali naye mu January yangamba nti bwobera osikanye stand tokkiriza kugenda naye kulamuza mudala stand tebakola naye window shopping kiragenda kugenda naye okulangula mudala basabo ne banyabo ogenda kugula naye mukufuza agenda kugula oba ogenda kufuka kitundutundu kuki. Ffe tulwana okulaba nti bannagomba tuli bamukisa omwana owaffe enzalwa. Nze newunya nnyo bwe njogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bannagomba ndaba nga temundaza ssanyu limala. Abaganda bagamba nabawuwe batubba akalulu basaba ne banyewu. Nze kona Robert Ssentamu omubaka wammwe omukyala gwe banyaga ebyo tebibamana mwanyi kubanga n'abatandika olugendo lw'enkyukakyuka bakitaffe baalimu bagenda naye baali basimbye ensigo okulemerako tulemerako tetwonoona. Tulwanire wamu ebitusomoza bigenda kujja tetugenda kufuna kyetwagala. Ali abeere musajja ng'agamba tetugenda kufuna kyetwagala, abafa bajja kufa, abalama bakole ki? Kinnumye nnyo nti Ali agenze talabye ku mukulembeze bwe yenyumirizaamu. Ali abadde akwenyumirizaamu nga teyakoza bungende magere bantemere nga bagamba bampeyo no bakyogera mu mukwano ate ng'ekimukwagaza kubanga oyimirije mu mazima naki. Ali abadde takwata ssente ne mugamba nti akalulu katuuse mbu ekirala kyagudde bannabyabufuzi baleese ssente abeera n'ali mubaje namwe abantu mugende muvuya. Ali abadde takikola. Kati oba omusajja omukulu abadde ayimirira ku kigambo ki bw'omuvubuka obw'omulembe guno oyagala ki? Mwalawo omwana Museveni agenda kufubirwako wamwe neddaseera mutima mulungi akakosa bwegatwala nga ttaano kubanga bajja kubba kunyaga kutta n'okusikiriza bagezazaako okukolako ebimu naye ffe tugenda kukola ki kubalemesa tetugenda kuvangula okutuusa nga tuyingira mukulembeze tetugenda kuzikiza. Njagala kumaliriza nze wendi ate nga basuubiza nti sajja kugezaako njagala kuweereza bannagomba bannange n'omutima gwagomba. Ebyo ebibozibozi bye mulireyo abanange katalya ssente mu kkooti omulundi gunalabika tagenda bebi wendi. Ate mbakakasa tujja kuyimirira ku mazima n'obwenkanya. Basebo ne bannyabo munzikirize nve waggulu nga nnyongera okubaza Katonda olw'obulamu bwa Benzi. Nebaza Katonda olwa mukama wange Louis Lubongoya ataliiwo. Sebo nakubye essimu emu bweti kyampadde essanyu na respondingawo wabaddeyo mu connection nga ngamba ndine omukulembeze ndine connection tugenda naye byonna biteredde. Basebo ne banyabo singa teyabadde essimu emu nabadde ntidde okuleetera Benzi muki mu taxi naye mwebale nnyo mwebalire ddala mwebala okutwala wetuba tugabanye kati nga tetunafuna wagumbe nefaanana ekyanga Kyagulanyi President mulowooza ebintu tebituuke. Bali abayaaye gye babeera ente zitambulira ku kolasi wali wano mwami wange oganya okukkiriza mu katiriki. Mukama abakolera obulungi Ali Benzi mukama akwetubula ekyemirembe kuba Katonda n'ensi yange ayi mukama akuuma Ssaabasajja Kabaka.
ali friends wali tulimo kwembaganya tulina essanyu kubanga kyabadde ayagala kyaziikiddwamu. Pulezidenti wegabirize emirimu gyonna gyalina naga ngenda werekera mukadde wange tukibaliza Katonda. Pulezidenti nga siisiza budde kkiriza mulobere tubona Busaazi Godfrey oyo atukoze bulungi ng'abenkyukakyuka Egomba. Bona Busaazi oyo yabadde alina abakabala babiri bakola nabo emirimu ne ssentebe wa disitulikiti naye agatta gaapu ezo zonna buli kyabirwamu eri Egomba yabona Busaazi. So sebo mukulu opeera kimirimu agitambuza bulungi nga koordineta waffe okutuusa amawulire gy'oli. Kkiriza sembeero kino tufune omubaka basore banya bana NRM abigomba kino naye kyabulanga ssentebe wamwe nga mukama wange ali wano. Ekikoomi kyewakoma mu nnimiro ffenna tukimanyi kibeerako emwoyo otera kasobola bakola ki bamwokyera kati bwagomba weteeke mu mbeera oli kasobola bamwokyera batudde bannaffe bakayo bafiire obuleetako eyo muswemayo meba zitutte wewali bannaffe abali mu mbeera gwe mubamanyi njogeddeko kati ffenna bawaga tuli NRM tulimba gyeyotera ekiki ekikoomi ensonga lwaki bane mukadde waffe ng'afuba otuusa ensonga eri mukulu munne bamukaka osulubuttu kale nolatereza situka ne bamukola ki nomuga tugenda wali mukulu kale nolwa ebigambo ebyo nsaba bitwale nga bikulu kigomba tuwerekera wagire NRM leeta tugikola ki tetutumimu ekyaffe ye NUP mukkirize otayisa ddakiika n'emu ntona kwa paliamenti ow'ekitundu kino Honorable Busaazi Godfrey atuuse obubaka eri abakungubazi era sebo tukwebaza nnyo kweteeka emirimu gibadde mu makkati. People power, our power, NUP, everywhere. Sebo President, Deputy Spokesperson w'ekibiina kyaffe, omubaka omukyala eri ddala owagomba, ttiimu yaffe mwenna abataka abatuuze b'Egomba omukama mulungi obudde bwonna kale tumukubereko mu ngalo basabali banyabo nze Busaazi Godfrey omubaka w'ekitundu kino njagala okutwala okusaba ngeri mwenna kyalo nnyo ekya Ali Bensi bane ekitalo naye mu ngeri enjawulo nsasira namwandu n'abaana taata agenze ngetulire bakkiriza senga abadde wano n'agamba nti yatyanga mukwata mutwaye naye motoka emukoze eki emuse kitegeeza tukkirize Katonda tagira kibi tokukkiriza Katonda mulungi obudde bwonna njagala okusaasira ngotyeko namwandu n'abaana njagala okusaasira bannankyukakyuka njagala okusaasira pulezidenti ekyamazi Ali tumwogeddeko naye ngenda kwatemera Ali lwaki tuli wano lwaki namanya Ali basebo banyabo bwe bayinga tutandika olutalo luno olugendo olwokulaba nga tukola kyemalira bwe mmaliriza mbenja tekwata kanoni kawuli kansolo ekyegonza bwe nakuga ekanoni bajjanga babiri nenkofiira zaffe zino naye nga bantu baziranga emundu pulezidenti nga tebatwagala nga tulinga abalabe abatakala mukuno nga batukwatana mu ngalo ekyamazima kyatusukkako eno nasangayo musajja wange Fred nakwata ku mukono naleetewa Ali yakyuka dda yaliwo FDC nakwaniriza mu mizira nagamba nalinda dda era netumwabaza akatofira Ali nakwata olugendo Ali omusajja omukulu ayasobola okufaaniriza wano mu kanoni nemukomba yonna natufuusa ekidibo baganya otuukiza Ali yatulagala nankyukakyuka bonna mukomba disitulikiti Fred jukira dokita Serwadda lekalulesoke mukulu gwa Kaluuna wali mumanene n'abala bangi natugumya sebo President nga tebatukkiriza kutuuza nkiiko watuwona era bwe tugenda batutya Ali yagamba nti ekiba kibe eddiro ndibewadde era enkiiko ezasooka twazituusanga wano Ali yatutambuza wuno we twali twagala okubeera naye ebyonga birawo yagamba simanyi wana byakigamba yabala tulangirira kuba President n'okungenda giwakazi mukaaga mzimbe State House tulbalike mumanyi Ali abadde Ali namwe naze nabanja bagambye sentamu Ali munnaye nga tali kulya ssente bonna womwagala munaku ezo nali muno mu miitingi zange nasisinkana abagukya nali nabo Ali ngase nemubuuza nti ate kitali banange oli ku consultation okusinkana abanyama Ali bavakabala najja tubeere wamu Ali yatulaganga ekijja mu maaso ngaganja mwerena tugenda genda ntebe muki mutebe abantu abalala kwe batandikira ne bakkiriza n'enkofiira ne zifuuka enkofiira mu kanoni abakimanyi Ali omusajja omukulu yekka eyateekanako enkofiira wano naye abalala nga batuyita bayaaye abatategeerekeka njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ali njagala okwebaza maama tebatugobanga njagala okwebaza abooluganda abaana ba Ali abatukkiriza njagala okubasa nti Ali abadde mulwanyi ekyamazima Ali tagusizza lugendo kubanga tubadde tulina okubeera naye mu nsi ensuubize naye tasobodde kutuuka njagala okusaba President tebya Ali njogeddeko bitono nesaba President ne Secretariat Ali ateekebwe ku listi y'abo abazira betumanyi mu NUP kubanga singa si ye ffe tetwandigumye twali tumaliridde naye nga tulimu akatengo bamuzeeyi mukatuli kyaboolaba si bangu obudde obwo waliwo ba RDC badiso bannakigwaniza abeefuula aba NRM ennyo n'abatakanga bamukatuliki nga tebatukkiriza kwetaaya naye Ali yatubeererawo kijja kuba kibi nnyo obutajjukirwanga njagala okubagamba tibali ne twagala okutwala nga bwe beesoma tibali 27 nze ndowooza Ali bwe tukola listi y'Egomba yalinga wakusatu kale abadde mulwanyi nasemayo bwe namusanga ne mugamba nti naye muzeeyi lwaki tokoma Egomba ne tukola mobilization nga tuli fenna
nangati nze okude Gomba nga Museveni tumutute Gomba mwagitereza kamala okuzokanya abawala bwentyo Ali ne Mutale mugamba tugende maaso. Ali atusadde nnyo, Ali afudde nnyo, naye nakino muzikirize President kikulopere kubanga nzenzeka asobola okukumanya kugambe tutambudde Gomba East naddala Mwendi ebyalo 114 naye wano woova mukanoni tamu kanso ku kyalo Wasinda kale nno meya nkulengedde naye leka njogere kano kubanga President alina okukagumiza era oyo omukubo abatutawaanya ate oyo muganda wange katajja kunyiiga njogedde ebituufu. President ebyalo 114 bitambudde abantu bakyali balungi era bakkiriza kyenkyukakyuka yatuuka dda naye ekyalo Wasinda kikyalimu empulumbuse kirimu eki simanyi oba bano bamuzayimu katamuki be babuzabuza ne bayita eno naye ekyamazima tebanakkiriza bulungi abantu be Wasinda bwe muba temuyina kikyamu muyina ttima. Nze kambagamba ate nga akalulu kyakaagala akalungu akola ki? Muyinza mutya n'obeere Wasinda Robert Kyagulanyi Sentamu ava Wasinda n'ogamba towagira Sentamu obanga ekiki oba osaana kwebuuza kiki kye waba kambabuulire omusajja ono yagambanga tize oyo okufuuka kimmala sirina byensuubira aleka sikakola ki afuuka bamuzeemu katuliki bagenda eri ne babasindika bwaze wanaloopedde President Kyagulanyi lwaki togezeeyi akati abantu be Wasinda njagala okubasaba ng'ate nkomyawo n'abantu bannagomba Yesu Kristo yafa emyaka 12 n'okusoba emabega naye waliwo abatamumanyanga waba kakola ki naye ono ye munuluzi waffe mulokoke mubadde ki Wasinda Gomba ne musaba President ate naawe n'ogamba nti ngenge banna ekyo kibakabye nga sirumamu kwacyanuma dda wano twandibadde twetemamu twandibadde twogera kiki kimu tuli mu kuziika mununuzi singa siye singa siffe twagala banunuzi bangi banayekanga bulire nekisembayo omwana wa mulirwana ne bwaba mulungi atya ne bwasoma tasobola kusiga owake yono lwaki tutenda bali nti bategeera nnyo abasajja abo balwana ne batta abantu bangi gye bakola babikoze nze teri bwe bayita bakulembeze ba Gomba genda Kisozi oba Ntebe ne batampita nesibayo mbaga nti ayo si we wali omulamu ayo si gyetusakira era bagendayo siraba bye bakola ki wabula buli omu ayogera kimukwatako nga tusigala tukaaba buli kimu nga kidobonkana. Ani atakaaba wano bubbi bwa ttaka waliwo atakaaba babalimbye n'akakadde k'essente naye emwanyi emaze kubala beeyi neyeyongerako ebe nekyukamu naye miliyoni mugigulamu efaliso bannaye nyinza okusukakaawo naye nsaba Katonda abalungamye mutegeere nti obudde bwatuuka dda mwe mubulako naye nga nsinze kwesigama ku bantu be Wasinda n'abakulembeze baamuno abalowooza nti balokole nnyo eri Museveni okusinga abalala. Bannaye njagala akomaawo nga nsaba ekisa kya Katonda benzi awumule emirembe ebyamusobako abimusonyiwe naye atunulire nnyo byeyakola obulungi amwembeera asaba basajja twakubye bubi webale nnyo sobo egaliza amaanyi atulaza olubaka batuusiza abe Wasinda temunyiiga muterere buki ate ne muzeeyi wange tebamupiringa nnyo mu Katoliki naye ekyokola kikola ki agaye tajja kutta abantu abage nti nsazze naye agaye nti obudde bwonna oba oli ajja kukola ki ajja kwatula mukkirize nga tunafuna andika omwogezi w'ekibiina kyaffe sengange nalubowa eyatulaga Ali Benzi waali abazukulu saba mulete mpala wano nga batuuka wano omukulisawo obubaka obumbufuze bamaliza tufune omwogezi w'ekibiina kyaffe ate wanaamaliriza tujja kufuna oluyimba lwaffe Pulezidenti ng'agenda okukola ki bagenda okwogera kyokuba nansobi yaffe kubanga wagenda piyodde Wasinda kale mulete sengange omukulisawo obubaka tuyanzege olw'okusaasira omukose kajja Medi ntuuse okusasira kwange eri abantu b'enjo eno olw'okuviibwako sezaala wange kitalo nnyo kitalo ddala kutta omusawo nezija mitwalo 5 gyambeko mu kuziika nze Ssejjaka Medi omuko ne buno obubaka bwakusasira ate ennyumba y'omugenzi Kasiita Muhammad
kubagizza esente emitwalo 2 giyambeko mu kuziika n'ateekako emikono nze Ibrahim Kakoza ne Zulaika ne Ssenyondo Ramadhani kuba ennyumba eyo yonna neyanzasewo neyanzege kaluyise muleete wano mpolampola sengange Nalubowa oyo ye maama wa Ali Benzi kale kitalo nnyo kitalo ddala naye Mukama yamukuba singa guma era mumanyi wagunye dda bassebo ne banyabo abatudde wano mwenna abayogeredde omwana wange n'abantu bonna mbeebaziza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala nange maze okulamu nange mujja kunoobula bataata nzirabira mu ddala kale ag'ekisembyeyo ti pulezidenti akwagala nnyo weebale kwagala mwana we ate naye ajja kukwagala nnyo kyekigambo kyambuulire wano singa guma buli muntu mwebaza nkitije mwebale kugagana kugendo mwebale kungoberera mwebale nnyo mwebale ddala bassebo tweyanzigesenga akaseera ko buli mwaka amanyi kanyiike tumusase tumusabire Katonda asobola omugumya era agenda mpolampola abuuze ku mwana we pulezidenti wa Uganda kale mama nga wabuuza pulezidenti sikikudda waggulu wanga omuzi w'ekibiina banaamaliza ajja tuyitira butere pulezidenti kambatuuseeko ebyafaayo by'omugenzi Ali era nga akanyumira bavuddemu mulimu bwe tunaava obuufu obwa pulezidenti tujja kudda butereevu eri bakadde baffe abatutwala mu Gigwe Kanoni babeere nga batutwala mu kitundu protocol ogimanyi ng'omubaka wa paliamenti amaliriza
obimanyi ebyaffe nti aliko ntikko bw'ayogera gwe bakwanjula bwanjuzi. So muganda wange tonyiiga, ne bakulabye tukwebazizza okubeera wamu naffe. Ate so pulezidenti mumwogereza oyo manyi tuli baluganda, nkulembera Mpenja akulembera Kanoni, wadde alinnye eri ne yankakasa nti oba oli awo tunagera otutuuka wali ng'alokose. Ekyo nayo tugenda kukisabira. Wezi Jogo aye Jogo Nzudde oyo musajja ava Arua jangu wa difo bakulabe Kaluya we naida just yogera mululi mirule lwene babawulire. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Azimi Perechichi Mingoni Mzee Asega Habibu Jogo. Secretary of Mobilization in charge of Northern Uganda National Unity Platform. Nze ndi muko wa president waffe, ate nange nabeerako wano myaka 3. Nali nsomesa wano bweba waliyo ekiwunya togoba nswera, onoonya ekiwunya n'okijjawo n'owona enswera. Neŋŋamba kangende nange noonye ekiwunya tukijjewo, era ndi wano mu nkyukakyuka twagala tujjewo ekiwunya, era mutuyambe tujjewo ekiwunya. Era waffe eyo His Excellency President waffe tumwagala nnyo era twamuzaala, era bamuyita Obini, muntu w'abantu, Sebo President ntuuse butaka, era mwebale nange kunzaala kubeera wano. Nali nina jjajja wange abeera wano nga ye Bishop Matovu, yali wano jjajja wange, era nga abamu bagambye nti diini tekola ki teyawula. Yali Bishop ate nze ndi musiraamu naye jjajjange, so mwebale kumukuuma bulungi. Naye
mukama muzeeyi waffe amwe ekiwumulo eky'emirembe. Assalamu alaikum. Mukama mulungi era ekiseera kyonna ez'embeera ze. Amayina gange ninze Andrew Kiza Kaluuya nga ninze atambuza ensonga da National Unity Platform mu Eastern Uganda yona yona. Nebaza mukama wange President okumpa omukisa guno okuba abamu kwabo abalyogerwako nga tutwaire Nakyemalira Museveni. Nandi mu Parliament neye mukulu President waife Kyagulanyi zinamusajja wa NRM era fa bako ensobi etugikwatako engina kono okugikwatako egenda kono okuyiga omusajja oyo tereze ensobi yake basaba tutambulira mu nsonga eyo eri mu Eastern lwogera kunyweza bagala kutapika amasannyalaze agali mu Central ne mu Buganda kweka nanaku nnyo timwaba wano okugezaako okubeera Bayibuli ne Yesu oyo temwamwagala naye tubasaba okutegeera ekyatutwala mu maaso olwokubanga olwo ffenna tukalaba kanendeza Katonda asaasira omwoyo gwa Benz era nimwe abasobola okuyita n'olwaleero Katonda abagabirire mwebalire Katonda abakuulire. People power, our power. Banaye mubeere ne mutima inna nga tuziika ali bwe tugamba people power y'omuntu okubanga kyabadde kyabadde banagomba ndi musanyufu nnyo wadde nze kuziika okuba nti yafudde omusa ezijjako ewammwe bwe twali tutunuulira Uganda tweraliikirira nnyo Gomba si nti tetulinaayo buwagizi kubanga nammwe ensonga manyi nti wano yatuuka dda ey'okunyigirizibwa ate mwe muli okumpi n'omusenze ffe tuyinza okubeera eri ne tulaba obubi bw'omusenze nga wano weyasenga tumanyi so manyi nti muyita mu nsonga enno era nze njagadde kulambulula onalebo tutya bano si nti tebatwagala babasigamu okutya babasigamu okukola ki okutya naye era nga bw'olabye mukadde waffe muzeeyi Mukatuliki mwe mweraliikirira nabagamba soke tuyambe wano nabagamba nti takirambula asanga ki kidaala muba mulaba omusawo omuganda nga yeetala ku kyaki oba ku muzikiti aba agenda kwatula mwe mwongere muzeeyi Mukatuliki kumwaniriza gye muli ajja kutuuka naye akole ki temumuwulidde nga ne wano bizito ye n'akireeta takirambula asanga kidaala naye kisinga okubeera ekikulu nti buli waali nga yeetoloola waali muffe ajja kutuuka akole ki alokoke. Omusawo omuganda bw'omusanga ku kkanisa gwe teweeraliikirira nti aleese eddagala ayinza okuba naye azze kubuuza Yesu bitambula bitya. So mubakkirize bajje gye muli ebisigadde tuliruŋŋamya nga tutereeza Uganda empya. Ensonga enkulu gye njagala ffenna tufumiitirizeemu ye Uganda gye twagala, ye Uganda gye tukola ki? Mukadde waffe bwe yabadde atuva ku maaso, people power, our power. Mukadde waffe bwe yabadde atuvaako ku maaso yatuviiriddeko mu nkola ya kibwatukira ya accident. Accident teri yayinza gamba mbu tebaawo beekole ki, naye wateekwa okubeerawo enkola eyamba abantu abafunye obuzibu mu bwangu nga ne family member tannajja. Enkola eba ya gavumenti. Gavumenti erina okufa ku muntu yenna nti ne bwogwa wano gavumenti yo kirowoozebwa nti etegeera nga ne neighbor tannakola ki. So gavumenti eteekateeka amalwaliro, gavumenti eteekateeka amasomero,
gavumenti eteekateeka obulamu bw'abantu bonna kubanga yeetujjamu omusolo okututeekerateekera ebyaki ebya duniya. Olwaleero kola oluguudo luno olwa kolansi mwabegomba ne bwe mwesonda ne mufuna ssente zonna mwali temuliyinza dukola. Gavumenti erina obuvunaanyizibwa obukola ki? So bye tubagamba ebyenkyukakyuka ali tafudde bulwadde, ali tafudde ekintu kirala kyonna kyakubeera mu struggle, afudde accidenti. Naye sisita wayogedde wano ebyabaddewo, wabaddewo obulagajjavu bwa gavumenti mu kuyamba omuntu afunye obuzibu. Ensonga zino bwe tuzoogera ng'abavubuka abamu mutulaba ng'aboogera ebintu ebyewala, naye bwe kikutuukako omanya nti kyandibadde kiyinza okukolebwa. Imagine twakubidde ow'Essembabule ne bakubira sisita waffe yonna gye yabadde ava, naye singa Bobi Wine abadde agenda kubeera Busega mu ddakiika 3 wandibadde oddawo kabiri 100. Naye ambulensi n'egenda otambuza omuntu yabadde tennajja era teyazze. Obwo obujjanjabi bubeera bulina kuba mu gavumenti. Bannaffe ffezeza ensonga zetuyimiriddeko. Tetuyimiridde ku kutusasula, tetuyimiridde ku kutusiima, tuyimiridde kummwe bakadde baffe okulaba nti mufuna obwenkanya mu ggwanga lino. Kuba teri kirumanga mwana kulemererwa kujjanjaba mukadde we, teri kirumanga mwana kulemererwa kujjanjaba mukadde we. Naye bwe tunaabibalaatiramu bigenda kuba bwe bityo. Bwe twali tusoma, nze nga nsoma, kitange teyansuubizaako nti alimpa golofa nga bano ababba ensi bwe bakola. Teyansuubizaako nti alimpa amataka. Yaŋŋambanga nti his investment kwe kusoma kwange, nti omwana bw'amala okusoma taata aba amaze ne maama. Si bwe kyali? Olwaleero bwe kiri, omwana omusomesa ate n'omunoonyeza n'omulimu, ate nga ne ssente osasudde ki? Butitimbe. Kubanga kati bateekawo obusosoze mu mmwe. Mbadde wano nenkaaba amaziga ku mutima gwange nti ne muzeeyi Mukatuliki ku myaka gye bamugamba atuule wansi. Bamugamba akole ki? Kuba bali basenze tebamumanyi, n'olulimi bajja babakokinze lukookinge nga nabo tebakola ki? Bannaye twenyigire mu lutalo olw'okugoba omusenze. Nze bwe nzize Gomba mpulidde wano His Excellency Robert Kyagulanyi ali mu kuziika kitaawo oba mukwano gwo oba muganda wo oba omuntu ow'oku kyalo. Era bano boogera bonna nzize andaga nti oyo twasoma naye, oli twali naye, oli batuzaala naye, oyo twalyanga naye amapeera. Ne Mukatuliki atugambye nti ku kereziya we bazanyiranga omupiira. Omusenze muyina we muyinawo omukululo bwe gutyo. Lwaki atutawaanya okuba nga tumukubako n'ebirowoozo? Tufungize tumutwale. So njagala kubasaba abantu b'Egomba, feri yonna twamala ebusoga ndowooza mukimanyi ekibeerayo. Ife twamala eri okuyikiriza, mwena mwayikiriza, nze ekyo nkiidi. Mbasaba busabi twongeremu amaki, ate temuzikiza. Omulundi guno tetukola ki? Kubanga tubadde n'obudde buwanvu, tulina obudde buwanvu. So obudde obwo buwanvu tubukozese, tweteeketeeke tubenga Ali. Mr. President Ali, nze mugerageranyanga musajjawo oli Ali ne Usman abalwana olutalo lw'e Badiri. Olutalo lw'e Badiri lwe lutalo lwakola Obuyisiraamu. Enewala ne Uhudi baleetanga bubaani na Saala. Naye Ali omu ku balwanyi b'Obuyisiraamu, era nga ne wano Ali Benza akiraze nti ye yasitukira mu linnya lye bamutuuma, era alwanye ogenda mu ntebe ne Uganda efune enkyukakyuka. Yo yabadde Ali Benza. Era kyekitusudde ffenna okujja okukola ki? Okumuwerekera, kubanga abadde omusajja ku myaka gye, ku busobozi bwe, ku ssente ze, abadde talomba nti asabiriza w'amaanyi, naye nga byonna byakola abikola olw'abantu abalina okukola ensi eno ebeere ey'enjawulo. Mwe abalina emyaka ng'egyange 38, 42, abalina emyaka egigwa mu gyawayiswa, muwulire ebigambo bino. Bwe mutaalwane kukyusa mbeera eno, batabani bamwe be bagenda okulwana. Gwe bw'onaatya okufa, mutabani wo yagenda okukola ki? Era mubalaba kateeka baasire bali mu kwekalakasa, si bazzukulu bammwe, si batabani bammwe. Tetuwa buvunaanyizibwa baana be tuzadde kutununula nga tukyalina amaanyi. Ffe abali mu myaka gino twekembe, tununule bakadde baffe, tununule n'abaana baffe ku lw'ensi yaffe. Kyekyaleeta Bobi Wine mu byobufuzi, kyekyaleeta Bobi Wine mu byaki?
kubanga mwe mwenna mwali mwamukola naye ekyo tyali tekikoma nga tetukyusiza mbeera eri mu ggwanga Uganda. Bannaye twagala okubebaza, njagala kusaba ba foot soldier Ali Benzi tabadde muntu wa bulijjo mu NUP, abadde omuntu foundation, abadde foundation, is a foundation. Abantu babeereyo ne bagamba nze natandika people power, nze nagikola bwe nti. Ali Benzi abadde atuukaana bulungi nnyo okubeera mu lubu lwabo abatandika people power, kubanga n'ebyafaayo Honorable Saza akoze eki abitugambye. So ekibiina kya National Unity Platform olunaku lw'eggulo nga maliriza chairman Nyanzi naye wakukyala atuuse, omanyi kati luno olumbe lulimu n'okuba nti bakukyalo wadde bakama bange. Chairman Nyanzi tukwaniriza nnyo. Nga maliriza basebo ne banyabo, Ali mu kibiina kya National Unity Platform abadde voluntary foot soldier nga ye ali available okumudeploying ewantu wonna, nga ali available omudeploying ewantu ki wonna, nga musajja alinamu ku ssente, alina emirimu gye gyatambuza, alina abaana n'omukyala, naye nga ye yagamba nti okudde eka nga bwe mwogedde wano nti ye okudde eno akomawo nga tumaze okumwambaza engule ng'era ayambadde ebijoyero bya pulezidenti bye tukyakolako paka kati Ali alabe nti abituukako. Yoyo abadde Ali nga asinga abantu abalala mwe be muyinza okugulumiza. Abantu basemberedde Bobi Wine oyo mutabani wammwe ne bafuna omuwendo ng'omuntu yali tamanyi nti agula mmeka, naye bwe yasanga Bobi naye n'ategeera nti kati ngula 10. Ali teyafuna muwendo kubanga yatambulira ku nsonga. Ekyo kyekigoyo yabadde Ali. Ali bw'aba Benzi nga bw'abadde ebadde Benzi ya Germany si ya Japan. Kubanga owulira abalina Benzi naye nga zaawa ze Japan, Ali ebadde eyo yennyini nga tekyuka, nga w'omusanze wokola ki? Yoyo omuntu bwe tulina okubeera ffenna mu nsi nga byoyogera ku makya osobola n'okubyogera ddi. Yoyo abadde Ali. Maama tusaaliddwa nnyo okuba nti oviiriddwako omwami wo, mukwano gwo n'abaana. Ffe nga National Unity Platform tulumiddwa nnyo okuviirwako Omujaase Namige abadde atuluŋŋamya, abadde ateekuluntaza, abadde atambula naffe, abadde abeera naffe ng'atuwa amagezi, abatabawa amagezi, abakulu abawa amagezi. Teyeewa kitiibwa nti nava gomba Bobi mumanyi ng'era omusanga n'omubulira ekyokukola. Yoyo abadde Ali Benzi. Era Ali avudde ku nsi kuno ng'ekyalo kino akiweesezza ekitiibwa. Njagala kwebaza bannagomba nga maliriza. Mwebale nnyo kutuzaalira Kyagulanyi Robert Ssentamu. Mumwongere engalo namwe mweyongere engalo. Ffe omugigi gwaffe, our generation discovered the missing pin. Our generation discovered the magnetism. Our generation discovered its vision. Our vision is the calling to liberate this country. And we needed a leader. And the leader was born in Gomba, Kanoni, Wasinde, and his Kyagulanyi Robert Ssentamu. Kakati, omusenze mumugambe. Omusenze mukole eki? Nti kuluno tugenda kuba bakalandala, tetugenda gambwako, tugenda kuba ba kigambo ky'amaanyi, era tugenda teekawo embeera etabangawo okulaba nti omwana wa mwoyo w'Egomba akwata eggwanga lino ne bafutubaddeko nga ne bamuzeeyi baffe bamukatuliki babatuuza mu ttaka. Era muzeeyi mukatuliki ekyo kiddamu kubaawo mu magye ga Kyagulanyi ng'otuula mu ttaka ng'oli taata. Tugenda kuba tukulisiivinga na bijolobero. So pulezidenti era nga bw'ogambye nti mukodomi wo emanyi Mr. President eriyo n'abazanya bwe bati kuba ye olwedde amanyi nti eno muko kati ne bwatakola bingi amanye no ki naye sebo wali naffe bwe tuli tubuuza nti naye muko wazanya paati ki so mukoto lemmeeyo tuliza okukubuusa so twagala okwebaza abantu b'Egomba tubawo obweyamo mukolo omulimu mukolo muki mukolo
nakyewa mu kulawundi atannaba kulokoka mu koleki nakati mwemulira nga nisoda Coca-Cola bamulanga bandibadde baleka tukola ki mukole omulimu mutambuze ki abegoma muyingire n'empigi muyingire n'ebutambala nakuli kunjiri ya Kyagulanyi Robert ki kubanga yemwe nanyini ki yemwe nanyini mwana era byonna ebirungi bitandikira waka East West Home is the what ekibiina kya National Unity Platform kulw'omulwanyi wakyo tujja genda mu nyumba omwo weeyo mami amabugo ga miliyoni 2 etuzo zireka mukyeke kubanga abantu bayinza okujja bazaagala ozinona so sente maama tugenda zikuwa mukyeke bino bwe binaggwa deno zifune mu cash kubanga ku kyalo tuyinza okuba twaze n'abagenyi betamanyi so ekyo kikoze omugenyi togenda bino ffe tubirina kati kuba toyinza onoonya maama tuzise taata ali benzi kuba badde mulwanyi waffe tugenda mu misinga nnyo abadde ekyokulabirako erimu abantu bewasinda byonna byonna obunafu bamwe yabukola ki yabutwala kasita yenyigira mukwata toch mwebale nnyo mwebale ddala twagala mwebale tatwaza naffe tubasuubiza tugenda kudda wano ate tubasuubizza nga mutabani wamwe yakulembera Uganda n'omusenze tumubuuze kati alifuna atya mwebale nnyo mwebale ddala twabale kayonna babiritu era byo buzaliza okubenemayo tusoboka nga wajja buzalira nesukula mayo oba wagijawa naye bonna tubamanyi n'abantu bebazadde tubamanyi ebyo tulegere kaseera buseera Uganda ejja kudda mikono gy'abanansi mwebale nnyo mwebale ddala okumpuliriza amanya ze Alex Wise wa Mufumbiro nga ninze wayina w'ekibiina kyammwe ekya National Unity Platform nkani amaanyi g'abantu mukirize abakebeze mwena like organize your capacity amanya guys okutawanya fully councillors stand up for recognition if you councillor here please all the councillors stand up for recognition abakasala bafe you most welcome abakebeze b'ekibiina kunga bena muyimire abaliwo tusanyuse nnyo okubalaba Freddy gwe nnyo bali ddala emirimu gyokola mesa baze ekituufu yatumageno nembayitamu nga tugeza kukola muki omulimu gw'okulala busaazi oyo era mwebale kumusindika kakati nina mwanyi nazo no beti era namugambye nti mwageze gebakozesa era ngenda komawo naye tulabe tumanda standing ensonga gyeliko wanga twalala nga wonna nyanya ero siwanu nyanya ero situ nyanya ero sitiri nyanya ero sifo ero si5 mp unan mp wasi mp isti enyanya bukale olutumanye teri alifuna buzibu wamawulira mwebale no mwebale kumpuliriza kyanga ni muntu watu ate muzaale wa kuchalushini kama bantu babuzibu atera nga ye national mobilizer wetu ndata chapeta abo baba kumulaye olisiro nayo biko bikawa zeka tunakucha kama bakumbuka Omukama mulungi banange ekisera kyonna omukama mulungi ate kaze weewaawo omukama mugale z'amaanyi
nze njaba nkole ali egaleza amanyi nnyo kwatuseekweti mu bulamu bwe nakubadde atugenzeeko sewe ekyenesendo kuliko Uganda era temukama mu ngalo abakulembeze b'ekitundu kino mwenna abanyabule basebo zamanya gange nze fedesenda mu ngalo enzawo yawano nyimiridde wano malika ali ekyoka nga obi wange nga twakole mukulu waffe yatukuba kyoko ali eyo bannaye ali yatukuba kiwoko nze neyawe nga tuludde nekasibante nga tuli mukulu watudde okutuba kusomero pata nekasaka ali mukulu waffe ali tumujjukira olweva ate natwagala nnyo yasiga mukwano gwaffe era mu kiseera nza okuzika wano ali nga soja nga freedom fighter mwamumanyi waffe abadde abagala nga tatubuzi bonna nga wali obutonjola kyakola ki kyalina abantu b'ekanoni ali yabaye mu bantu bangi nnyo betwakola nabo abadde mu maaso nga teyekanya kutukolerera ffe abadde bakamala mu kibiina ali awo mulimirembe naye banyama nabasebo era omusago guze waliwo amanyi atalokoddwako wano agali zisitinga okukkiriza nti omwana agendolekano ava kanoni abantu bano bebaza katonda nakibaza muzaala abantu begoma mwebale okulonda kyagonyero bakisentamu mwebale nnyo mwebale ddala omusajja ano ekitano nakola konasi naye olwamu nawe kakuba kunagala akayingiremu nemulaga nti mulina omwe era nti kyagulanya yakola ki yava era sa mugende maaso wano mwesosodde madini mwesosawo wete yonna era ebyofuzi batuseeka kubali ekiseera ekyenkyukakyuka kituuse ate enkyukakyuka ewa nyini kugira ku kyalo kitundu kyaffe banyama basebo omulimu ogwanda ffe epuli ebatusindika n'emisa gyemwatu bakuloweza nga tunata tugenda maaso mukanandeyo era tulakakasa bweka tutuuse eggwanga lino nga tupeera bono bwesasi wabula tutusindika ne microphone n'okusigala nga tulaga abantu ekyokola ekyo mwatusindika tulina amaanyi mu nsi yonna kyagulanya amaanyi mu nsi yonna mulina omukisa kyagulanya amaanyi mu nsi yonna bwe yatandikira bwe twatandikira mutandika olutalo mu byo tusabira banyama basebo ebirabo ebisinga pulezidenti yatubyogera bina bingi ebikwatana enguzi ebikwatana n'entabalo zonna zetubeeramu ebikwatana n'olutawuno n'ebigamba byagenda okubyogera naye mwatusindika twafukana amaanyi netugenda ne tufuna emikono gyaffe abatwagala ennyo twagala munda tuteekako omukono kino kikkatiriza era njagamba wano ndasaba kuzibu kibiina kya national platform kunga Uganda kunga abantu balamudamu kunga Uganda kunga bibakoba njagala mbona nga kunga bintu yenna naddala abadisi abafika bamusoni n'abakazi abali wano njagala kunga mugalo baliko mwefuuya njagala mukati mukola ki mwefuuya ku kyalo kyonna muteeka mukola wanga entukakyuka kuba baasa sikadde busikiriza amukola ki amufuule agenda kuswala mu mifano mwebera ali mu mulembe ibadawandira buladusa kuba mulembe yamwe kwa msala malima kai wa baraka atwala omusakuno nyo ne basema kuyita president wegwa byo bigambo Chairman Nyanzi abikomekereza feze eyo muwaiswa mufumbirwa waka parliament newulira obusungu obuli ku bwongo bwa bannayuganda obusungu obuli mu bannayuganda buli omunga alina ekimuluma nti eggwanga lyaffe lifugwa bubiri kulemberwa bubiri